Weewaawo kakati omwami ono Yahaya agambye nti yabadde ayinako waali nendoza nga alina waalaga. Ogambye nti ndoza n'ofuna booda n'ogirinnya ndoza nga kutwalirawo 3,000. Akati ogambye nti mwabadde musimbudde nga mutandisa olugendo ne musanga omusaabaze omulala wa booda n'ayimirira amutwaleko, naye omusaabaze yabadde alina 2,000 kyokka ng'ate wa booda gy'alaga batwalirawo 3,000 era omusaabaze oyo yawaddeyo 2,000. Kati ogambye nti n'ogamba owa booda nti ng'akuwadde 2,000 wa booda n'agga byonna kye kimu. Akati ne mutambula ne mweyongerayo, naye mu kweyongerayo ogambye nti gye mwabadde mulaga erinnya owa booda yalyogedde naye tokyalijjukira. Akati mwadde mukyayogera ebyo nga mukyayimiridde kubanga eri mu maaso wabaddeyo abasirikale n'omugamba waayo abasirikale bajja tukwatira wano bwe tugenda. Akati ne mugenda olina wogambye omwasangidde abakyala. Akati abakyala ne babagamba nti okuwona aba booda abo mukkirire wansi oba muyite wansi. Akati wansi gye mwalaze mwadde mugendera ne muddamu ne musanga omwana. Akati mu kirooto kino olina watuukidde nga mumaze okusanga kalina eri eyasoose mumaze ogiyitako ate ne musanga kalina endala. Kati wa booda ono alabika nakkomyawo. Kalina omuganga bw'otantuusizza ngenda kukuwa 2,000 mu kifo kye3,000 era ndoza n'ozikwata n'ozimuwa. Akati n'ovaako n'otambuza ebigere mpola mpola, ate wagenza okulaba ng'otambula ate ngero wa booda ajja kuvaako mabega. Akati wansi gye wadde olaga wasoose n'osanga ttooyi esooka. Oluvannyuma lw'okusanga abakyala bano okugamba nti muyite eri wansi n'osanga ttooyi esooka n'osanga n'ey'okubiri. Akati kankuvunula obubaka bwo buno. Akati sebo otambulira mu kitundu kya Mayembe, buli lwolaba nga pikipiki mu bubaka bwo oba tugambe nti olabye pikipiki zino waliwo obupikipiki buno obukyenda n'obulala naye nga buddugavu, pikipiki ezo enzirugavu oba pikipiki zonna oba olaba kitundu kya Mayembe. Kyokka ate pikipiki erimu ebbala erimyufu oba nga myufu etambulira mu kitundu kya Kiwanuka, naye era Kiwanuka aba atambudde n'amayembe, biba bitambulidde wamu kuba pikipiki za mayembe. Bwe olabanga nga waliwo akuvuga ku pikipiki liba jjembe. Buli lwolabanga ng'otudde ku pikipiki bakuvuga oba nga gw'ovuga liba jjembe oba otambulira mu kitundu kya mayembe. Omusaabaze gwe bataddeko emabega ogwo muzimu, jjajjabo yasamiriranga ekitundu ekyo eky'amayembe yabadde emabega. Akati ekitundutundu waliwo ekitundu ky'ogambye nti omusaabaze wamuweredde 2,000 mu kifo kye3,000 owa booda ono n'agatta 2,000 kuziize ne ziwera 5,000 n'aziteeka mu nsawo. 2,000 zitegeeza kukuyita wantu oba okutambuza ensonga za lubaale. Omuntu atambuza ensonga asooka kubeera ng'alimisa, agenda mu nsonga zimalamu ennaku ntono waddeeka, oluusi ennaku 2 waddeeka ze 2,000 zino, oba okusulako mu bifo ebirimu amaanyi ennaku 2. Akati ate oluvannyuma olyoka ottaanya ensonga ze 5,000 zino kuba bw'azigase n'aziteeka mu nsawo nga ziri 5,000, asoose 2 ze bamuwadde n'agattako ezize ne ziwera 5,000 n'ateeka mu nsawo.
basooka kulimisa bw'ogendako oba mu lubiri oba mu mbuga oba mu lusozi olusookikeyo ennaku 2 ze-12 ezo. Kati mu kukiika mwe mujja okuva omweso gugamba nti taanya ensonga z'abajjajjaabo ze-15 zino. Ekitundu ky'omusaabaze nkugambye kya muzimu oyo jjajjaawo. Ekitundu ky'owa boda kitundu kya mayembe. Ekitundu mw'otulidde ku pikipiki gwe mwana anoonya okutuusibwa gy'olina okutuuka era gwe mwana anoonya okumanya. Atudde mabega muzadde, atudde mu maaso yenna nnyini kintu. Ali makkati ye mwana asaba obuyambi era nga tolina maanyi gasobola kusobozesa kutuukiriza nsonga ezo wabula nga okujjako ng'oyambiddwako. Emabega eriyo jjajjaawo, maaso eriyo ejjembe. Ow'emabega jjajjaawo yasamiranga, maaso jjembe, kati oli wakati. Kye tuyita okuwambaatirwa, kye tuyita okukwatirwako, kye tuyita okuwerekerwa mu nsonga oba okuweebwa amaanyi mu nsonga osobole oziggusa. Akati gye mubadde mulago wa boda ayogeddeyo naye erinnya tosobodde ddijjukira. Naye nga mubadde mulaga wabaddewo kubanga musose ne mulengera kalina. Kalina eyo buli oloota ennyumba eya kalina mu lubaale oba mu kirooto, ennyumba eya kalina ya myaliriro ate ennyumba ya kalina okugituuka kalina waggulu oyita ku madaala. Eyo nsi bangi basomesa buli lunaku. Buli oloota ekizimbe kya kalina lubaale waaba atudde mu myaliriro era oyo lubaale tayinjezebwa ku basawo. Okitegedde? Emyaliriro egyo gw'oyina baluyita luya lwa mu nnyindo gw'oyina okwebeereramu okusobola okutuukiriza emyaliriro egyo oba ogituukamu. Ennyumba ya kalina ebaako amadaala. Obeerako lubaale ng'atambulira ddaala ku ddaala. Bw'omala lino ng'ozzaako liri, bw'omala liri ng'ozzaako lino. Ddaala ku ddaala paka lw'otuuka ku mwaliro ogusooka. Omwaliro ogusooka kitundutunu mu lubaale era n'amadaala kitundutunu mu lubaale. Lubaale oyo ow'olubereberye madaala. Lubaale oyo ow'olubereberye myaliriro. Lubaale oyo ow'olubereberye takolwako, talagulwa, takeberwa, tebamukolako. Gwe bwe nnyini lubaale oyo akuba ku mutwe. Olina kufuna amutaputa buli kyoloota ku mutwe lubaale. Buli kyoloota ku mutwe kye kikutuusa mu maaso. Kikuzza ku kimu okutuuka ku kyokubiri, kikujja ku ddaala erisooka okutuuka ku lyokubiri. Obubaka obubeera ku mutwe bye byama bya jjajjaawo. Totambula nga kukulagula wadde okukuba omweso kuba omweso gujja kukontana n'ekyo kyoloota. Kyoloota ye lubaale. Kyoloota bw'okimanya n'okituukiriza oba olina okuba ng'ogenda mu maaso suwaddiiru. Akati ennyumba ya kalina myaliiro, lubaale oyo atudde myaliiro. Lubaale w'obutonzi giba myaliiro. Osomoka guno n'ozzaako guli, n'omala guli n'ozzaako guno. Era gaba madaala okusobola okutuuka waggulu ku nnyumba esembayo. Okitegedde? Akati bwe muyimiridde nga mukyawaanyisa essente zino, omusaabaze oliza abadde awaayo oli amala afunemu 15,000. Maaso ebaddeyo abasirikale nga bangi era nga mwogera ne ku budde bwa kaafiyu. Gwe kyovudde ogamba wa boda tuyimiridde wano bajja tukuba tugire tuve wano. Kyekitundutundu gwe mwoga yaalidde. Bakugamba nga yakugamba. Kyekitundutundu mwoga yaalidde. Amayembe bwe ganaatabuka ojja kugibwako buli kamwakako. Lubo wajja kukubwako buli kikyo, emirimu, ebyobugagga by'okozeewo. Ne bw'oba olina kapoloti kamu, ne bw'oba tokayina, ne bw'oba olina bya mu nju era byebibyo, ne bw'oba olina kalimo katono byebibyo, by'ebyobugagga byo. Bijja kuggibwako ba bitono ba bingi. Lubo omulimu gwe kubowa. Akatundutundu tuyimiridde wano tuveewo abasirikale bajja tukwata. Katundutundu kalabula ggwe. Weetuddeko mu kifo w'otudde nga totambuza nsonga. Essaawa yonna ojja kufuna obuzibu mu bulamu bwo ne mu by'otambuza okuviira ddala mu mirimu gyo. Ogoba kuwa mweso. Va ku ky'oliko tandika okwezuula. Leka by'oliko tandika okwezuula. Oba osobola obibeerako tugambe emirimu nebeera mugezi weezuule. Leka okwetuulako, leka okutuula awamu. Tambula weenoonye. Tambula weezuule.
kati mu kitundu nga mweyongeddeyo ne muyita ne ku kalina endala eyo gyonna myaliriro gya Lubaale mwotudde era Lubaale ono alina amaanyi mangi nnyo. Kalina eyokubiri mugiyisizza ne mutuuke wantu we mutuuse noyagala oveeko ku pikipiki no si gwe oyagadde owa booda oli akuyamye nkukomya wano seeyongerayo n'omugamba oba tontuusizza ngenda kuwa 2,000 kuba mubadde mwalaganye 3,000 ndowooza n'ozimuwa. Akagambako nti tontuusizza gye mbadde ndaga akati ekigambo tontuusizza kuba owa booda asazeewo nakomyawo n'omuwaako ekitundu tomuwadde zonna. Akagambo tontuusizza kategeeza nti teriiyo mandwa esobola kutuusa ku kituufu, teriiyo musambwa gusobola kutuusa gy'olaga, teri jjembe lisobola kutuusa gy'olaga. Lubaale akuyamba kukwatirako bukwatizi kubeerawo nakulwanirira ne Lubaale tali kuba mweso nagamba nti byaffe bye bino. Ebintu bya Lubaale batambulira bitambulire okubimanya okubitereeza n'okubituukiriza. So Lubaale abeerawo mu buli ky'oba okola. Bw'otambula obubi ne bakubba era Lubaale abeerawo. Bwe bakulagula obubi Lubaale abeerawo. Omusawo wagamba nti gano malogo era Lubaale abeerawo era osasula era ne bagajjanjaba. Lubaale mulangira. Lubaale atudde ku kaliba. Lubaale akongojjebwa bukongojjebwa. Lubaale mwana muto. Lubaale talyeragulira muzzukulu we. Lubaale talikwata muzzukulu we n'amutuusa n'amugamba ekituufu ekyaffe kye kino. Obeerawo ne bakubba emyaka ne giwera n'ena. Ozunga wano nawali n'ogaana okutereera naye nga Lubaale waali era ng'otambula waali era nga n'okuloota oloota nga ne ku mutwe oluusi kwali. Gye bakubbye ne gye bakukoledde Lubaale tasobola kubuulira. Wabula luno oluya lwa mu nnyindo. Bwe tukoola bajjajjaffe tukwatirako oluusi jjajja ayinza okukuloosa ewantu n'amala. Oluusi jjajja ayinza okuteramu obwangu tugambe obusobozi n'akuwayo akasente. Kye kino bodaboda weekuvugiddeko ekitundu ne bako ekkomya ewasigadde nga gwe olina okwetambulirawo era bw'ovudde ku piki eyo oluvannyuma lw'omuwa 2,000 otambudde mpolampola n'ebigere. Lubaale atukwatirako wakati mu kutambuza ensonga naye nga tuli ku lugero olugamba nti olwoya lw'omu nnyindo. Teri Lubaale kubanga Lubaale wamwamanyi si mwana muto era si wajjo era buli kimu akimanyi n'ekyababanja akimanyi. Ne teri Lubaale akeera bukezi nkya n'akikuwa. Lubaale tasobola kukukwatako ate n'akutuusa ye nga ye. Olina kutambula abalala be balina okukutuusa. Olina okuteeka olina ensonga zo ziteekamu value. Omwana bw'okwata obukwasa ekibanja n'okimuwa mu kukitundu asobola n'okukitunda layisi kuba tekyamumenya nga kigulwa era tamanyi mayitire gaakyo. Kyova olaba ennaku zino abasika bwe basikira ebintu babitundirawo kubanga tebamanyi kitaabwe gye yayita ng'abikola tebabirinamu bulumi. Kati omugaso gwa Lubaale lwaki Lubaale tasobola kwetuusiza gy'olina kulaga nti omulokole bw'anajja enkya nagga nti tumenyewo essabo lino ojja kuliwaayo buwi. Akati jjajjaawo y'omulimu gwe kubeera ku bbali wano nga kukwatirako akatono ne tasobola kutuusa era olw'ofukamina n'ogamba jjajja bakama bange nsaba okumanya ekituufu. Jjajja asobola okuwaayo ekirooto kimu mu bintu 10 by'ayagala n'otambula ne bakikunnyonnyola ne kikolera entandikwa. Step by step gw'ozeetambuza. Step by step gw'otambula n'onoonya okumanya n'omanya kati nzizaako ki. Naye nga b'opulaningira weebali abakubanja weebali era balaba batunula era bategeera. Buli lw'okola ekifu nga beesekera abaga paka lwanaagwa ku kituufu. Buli ne bakubba ye Lubaale ng'agamba eryo libadde essomo paka lwanaatuuka ku kituufu. Okitegedde? Lubaale asamirirwa muntu muzira. Lubaale asamirirwa muntu asajja kudde. Omuntu ow'endowooza entono tayinza kusamira Lubaale. Muntu ow'olugambo ow'endowooza entono, muntu atali mugumiikiriza, Lubaale asamirwa muzira. Kubanga Lubaale alina ekiseera ky'amalanga ne bwe bakubba tavaayo kwogera. Lubaale omu n'omu avaayo n'agamba nti awo baakubbye, awo si watuufu. Lubaale omu n'omu. Ne Lubaale asinga obungi abazzukulu batambula oluusi ne batambulira mu butamanya. Ne Lubaale tasobola kuvaayo kugamba nti baatubbye. Lubaale alina n'okusinziira ku musawo n'alinnya ku mutwe ne yeebaza n'agamba weebale otukoledde otujje wala.
bwayitawo akaseera oba myezi ng'ena lubaale n'alinnya ku mutwe n'agafa oyo omusawo twamulaba nga tajja kusobola noga lwaki tebaayogera luli. Akati lubaale akuleka n'onoonya lubaale oyo ekitundutundu ekyo kirimu n'okkakata, kirimu ekintu kye tuyita nti si byakumukeeka, kitegete si bya wano kumpi, olina kumala bikolerera omala bimenyekera. Kyekikoloosa nga oli mu nnimiro olima, kyekikoloosa enkumbi olina kumala kulima. Tojja kulya byotaasiga, tojja kungula byotaasiga. So olina okulima, olina okutema evvuunika, olina okuttaanya, olina okusiga, olina okukoola, olina okungula. Okitegedde? Akati bwe mubadde mugenda mu maaso oluvannyuma lw'okwawukana n'owa booda nga takutuusizza ne weyongera mu maaso ng'otambula mpolampola n'ebigere, ate ogenza okulaba nga y'omu akugoberera ajja kuvaako mabega. Kyekiri kye nkugambye ti empewo ejja ekusiza directions ez'enjawulo naddala nga weebase mu bubaka bwo. Kyebava bagamba nti goberera nnyo obubaka, kubanga buli omisinga obubaka n'obinsingamu obubaka bwa mirundi 2 bwokka. Ebiseera ebisinga obungi obeera otaataganyiza omweso gwa jjajjawo. Jjajjawo asobola okukuwa endagiriro n'okukuyamba n'okukwatirako naye ng'ayitira mu bubaka. Kati ate gwe bw'otambula bwe bakulagula bwe bagamba nti ekijja kiwa mwe kiriko eddagala ate buddamu ebyo eby'ekisiru. Naye ng'ate omweso gw'olina okukolerako lubaale ku mutwe gwo oguloota. Akati empewo bw'emala okukwatirako edda ku bbali n'etandika okugoberera bwekukwata mistake, bwekuwa makisi, bwekukwata mistake, yeefuuka muzadde nedda ku bbali. Singa ogenda mu lubiri otambulirako jjajjaawo, jjajjaawo bw'atuuka mu lubiri olwo adda ku bbali. Okitegedde? Jjajjaawo adda ku bbali. Kiringa nga bw'onootwala omwana ku ssomero okusoma, omututte mu kisulo, omuzadde kasita omala ebya woofiisi ng'oddayo eka, omwana nga bamutwala bamulaga ddoomu oba kiraasi mwagenda okusomera. Kati ne lubaale bw'ali, omuntu yenna bw'agenda mu lubiri jjajjaawe ajja naye. Jjajjaawo kasita mutuuka mu lubiri akulese mu ssomero, jjajjaawo ng'adda ku bbali ng'akukwasa abasomesa. Akati kyekyo jjajjaawo ku lugendo lwakwatiddeko ekitundu era weebali bakwatirako era beetegefu okukwatirako. Naye mu kukwatirako ekitundu tasobola kutuusa, alina waakutuusa n'akuvaako n'adda ku bbali. Kuba kali konna kakuleseko ku piipiki kubadde kukwatirako hafuwe ey'olugendo naye tasobola kukwatirako lugendo lulamba. Kati bwadda ku bbali alina okusigala ng'agoberera alabe by'okola. Ddala onoobamu amagezi, onootegeera, oli mugumiikiriza, onoggusa ensonga zaabwe, ajja kuvaako mabega ng'ajja agolola oba akuwa makisi. Ewakulemye n'amaakinga, wootuuse n'amaakinga bw'otyo. Kati obadde otambula mpolampola n'ebigere, kuba kyekikkakatako olina okutambuza ensonga. N'osanga abakyala 2, abakyala ne mwogera ku bya kafiyu ng'engeri gye bagenda okukwatamu abantu, waliyo kafiyu ayinza okujja. Abakyala ne bagamba nedda, kkirira eri wansi osobole okubeewogoma. Akati bw'obadde okkirira n'osanga omwana, abakyala bano mweso, omwana mweso, bannalongo bakubanja, bakubanya ensonga zaabwe, ensonga zo za bulongo. Era omwana ono gw'osanze oyo atudde mu bw'omulongo kizza oba mu miwaatwa egy'enjawulo nti omulongo kinene, kitegedde kinene najja abeeramu ebyeyozebwamu bingi, kinene batenda, kinene ttaka, kinene kyawanga, bwe bityo. Ye kinene kitundutundu kikyali mu mwana, era ekitundutundu ekyo kyekyeyubulamu ne tufuna ekitundutundu ky'omulongo kizza. Kakati ebitundutundu ebyo omwalo bitambuza kwe kufuna kabaka bulamu ng'atudde mu nsi yalamula. Akati omwana oyo bw'omuyisizza weeyongedde wansi, omukyala gy'aggambye nti bw'odda eri wansi ojja kuba obeewogomye. Wansi eyo osanzeyo ttooyi esooka n'ogiyitako n'osanga ne ttooyi ey'okubiri. Kyekyo abakyala bakkubye mweso nti bw'oba oyagala okuwona kafiyu kye kitundutundu omuntu mwasiiwuukira mwolabira abantu nga babonaabona bakaaba beetunzeeko ebyabwe, baggiddwako ebyabwe, n'osanga abantu mu Kampala City Council ne wamba ebintu bye nadda mu kyalo, ebintu eby'enjawulo. Bantu babonaabona, abantu bakaaba, abantu obulumi bungi, bantu bafiiriddwa ebintu byabwe. Oli n'agula puloti, enkya ne wajja omuntu n'agamba nti awo wange. Oli n'agula puloti amuguziza n'amuwa n'ekkubo, enkya ne wajja omuntu n'agamba nti wano tewali kkubo, awo nannagulawo puloti yo ne bagisibirayo.
Bw'oba gisibirayo mu kulemererwa okungi n'ogitunda layisi n'ogiguza oyo yennyini abadde agamba nti tewali kkubo kubanga olemereddwa. Abantu bafiirwa amaka gaabwe mu buntu obutono, abantu bafiirwa emirimu mu buntu obutono, oluusi basibyeko emisango nti bakumpanya woofiisi naye nga n'oluusi ebisango ebyo tobimanyi. Kati kafiyu yoyo, kafiyu bw'ajja, kafiyu ng'ali siriasi taleka muntu atambula ku kkubo, bonna abayoola n'abatwala mu kkomera. Ekkomera ly'omuntu mu nsi ng'abanjibwa lubaale kwe kuggyibwako ebintu byo n'otandika okusaba obusabi, n'otandika okusekererwa ng'abantu abaali bakulaba bagamba yali yeepankana obusente, yali yeeraga, yali atweragirako nakati yeerage. Okitegedde? Abantu mbalabe, abantu bafiiriddwa ebintu byabwe nnyo nnyo naye lubaale yabeera ababanja. Ate singa oli akubbako ekintu kyo ne bw'okolima ebikolimo tebimukwata kuba jjajjawo yaba abigaba. Jjajjawo alwana osigale buggo okutuuka lw'onokkiriza n'olayira mu mutima gwo. Okitegedde? Akati abakyala ansa, abakyala bakubanja era abakyala be balina ekkubo lyo era bagenda eri wansi gy'obawogoma kafiyu. Kati abakyala omweso gwe bakuba genda eri wansi bakusindika mu nsonga za Kabaka, bakusindika mu nsozi, bakusindika mu mbiri. Kizze kitya? Omwana gw'osanze kizza. Oyo ansa ogenda kutereza nsonga za Kabaka. Ye toyi gy'osanze eri emmanga gy'obadde osaliikiriza. Toyi efumbekedde mu bingi n'ebyama bingi, ago matwale ga Kabaka. Yakwoleka toyi ezo. Toyi erina amakulu gaayo. Nti oyinza n'okuba byakuluma, oyina banno b'onyumya nayo balinga 6. Binatandika okukuluma oba tugambe olubuto lwakulumye namwe oyinamu ekiddukano. Binga akuluma ng'abadde anyiikidde bulungi toyinza kunyumirwa mboozi. Awo obwo bulwadde bwennyini. Biki ekintu ekikulwaza naye ng'ate bw'okifulumya owona? Biki ekintu ekikwata n'obeera nga tonyumirwa mboozi naye bakuwa mmere awo oba towoomerwa kubanga gyebeeraga munda ate wabeerayo akacyankalano. Kati bw'ogenda mu ttooyi ng'odduka, ttooyi nsawo, ttooyi nvumuzi. Bw'ogenda mu ttooyi ng'odduka n'ogenda n'owumbululayo omuzi, oba n'opamayo omuzi, oba mazi, oba muzi, naye nedda si mazi. Amazindoza ge gabeera gapamiddwa ggulo limu, enkuba nejja etonnya ekiro. Kati bw'etonnya ekiro, bw'ekya mu kiro ne wabeerawo agalinyisaamu engatto oba siripa. Akati ku makya bw'osanga olutabo olwo enkuba yalukubye, oli ate yalinnye namu oba enkoko zaatakuddemu. Kati agondoza ge twandiyisa amazi agakubiddwamu enkuba ate noza nga gaalinnyiddwamukko, kati ago ge mazi. Kati katono g'opama mu kiseera ekyo bbi. Okitegedde? Okuggyako bw'oba oddukana, okuddukana tebakuyita bbi, okuddukana era bibeera biddukano, kiddukano. Mulimu nno n'abaddukana emizi egibanga egirimu amasira, emizi nga giringa ng'egirimu amasira. Mulimu n'abapama emizi nga giringa egirimu ebinyiranyira. Okitegedde? Oluusi mu lubuto mulwadde. Akati ekiddukano tekiyitibwa bbi era bw'olota ekiddukano biba bisiraani. Bw'olota amazi agalinnyiddwamu bisiraani, amazi agakubiddwamu enkuba bisiraani. Okitegedde? Biseera ebisinga mu bulamu bwo oba toyina buganzi, lwolota ebika by'amazi ago waliwo olyaddukano oluddukano nga lulinganga oba omubisi ogufudde ne mubaamu oli nga amazi galinga malwa oba busera, ne mubaamu oli amazi nga galinga galimu ebinyiranyira ebikolondolwa. Ate abantu bapama byo ow'enjawulo, abantu balina ennyuma ez'enjawulo, embuto ez'enjawulo. Osobola okuyita omukazi n'omukyaza omukwana n'omulaba kungulu kuno naye genda mu ttooyi ng'apama olabe. Oyinza okusanga ayiwa bwiyi. Emizi oba amazi gafulumya galinga nga galimu amasira. Amasira. Okitegedde? Akati mu ttooyi bw'ogenda kupamayo bbi, ogenda oli mulwadde ovaayo wonyi, ogenda olubuto lugulumba lutokota n'otuukayo n'olyoka owandagaza. Mulimu n'abamu atuuka mu ttooyi n'atalinda, balina ennyuma eziringa ezitaliimu ggata,
n'alyoka awandagaza ku bisenge kwonna onazze oluvannyuma n'asangamu obukejjekejje obutonyeze bw'emizizizi ku bisenge kumbe oli agenzeyo afuuwa bufuuyi eri agendeyo n'asooka kufuuwa bufuuyi kusobola okufulumya bbi kati speed y'omukka ogwo oba amaanyi g'omukka ogwo oba pressure y'omukka ogwo ne gujja guleeteramu obuziizizi ne bujja busamuka wano wonna w'olinyise engatto n'oluka ku ttoyi ng'eriko obuziizizi obusamuse nogabo bwono oba abadde apama atya kumbe abadde apama apappalaza waliwo okupappalaza apama apappalaza oyo osanga akanya konna kajjuddeko obutonyeze bwa bbi bw'abadduka n'osangako oluzizi biki okitegeera akati toyi ekitutwala mu toyi nsawo kati kabaka kyeyava agyeteekamu nakugamba nti nze musawo asembayo nze asembayo ku ntikko okuvumula amayembe gavumula nabuzaana avumula abo bavumuzi be bannannyini ddagala amayembe ne nabuzaana bannannyini ddagala naye kabaka ga nti nze nannyini kuvumula oku ntikko kuba toyi tewali atagigendamu toyi ebanja buli muntu kati oye kabaka buli muntu amubanja ensi yonna agiruma kababere bazungu olw'okuba twawulanjatula gwe bagambyeko amawanga amalala tegalina kabaka bulamu tegalina kitundu kya walumbe nga n'obusiraamu bulina ekitundu kya walumbe pulira nti malayika eyo bagiyita sigyerabidde nno mu busiraamu malayika etwala emyoyo gy'abantu era ku lw'ekkanzu enzirugavu mu busiraamu kitundu kya walumbi okitegedde malayika eyo gyeri oba bagiyita alukadri nedda si eyo bwe naaba njijjukidde nja kugibabuulira malayika walumbi ne mu busiraamu mweri mbawarabu gyeri mbazungu mweri ludda twawulanjatula ne walumbe wansi yonna lwaki yeeteka mu kifaananyi kya ttooyi n'olwota ttooyi nti ttooyi teriiyo atagiyingiramu teri atagenda mu ttooyi wandyesonyiwa omukazi ne toyinza kwesonyiwa ttooyi omukazi kintu kirungi nnyo era kinyumu kyakunyumirwa naye ate eriyo abantu abatafuna bakazi naye ttooyi teri muntu atagigendamu oba pulezidenti oba minisita oba kabaka obwo bulwadde obuluma buli muntu kati oye lubaale bonyonyola omuntu engeri gy'alumwamu bbi atuuka ogenda mu ttooyi bwe yeetuulako olubuto lusobola n'okulwala asobola okulwala munda si kirungi kusiba mizi munda ne gibeeramu nga togifulumya akati ekigambo kya bbi kya buli muntu oli ne bw'osaŋŋanyiridde etya nga yakubye essaati akakindo omuntu wa bikalu masuuti biki bano balooya balamuzi bapulezidenti bakabaka abantu b'owansi abawejjere abantu abematira oba akakazi koogera kasisira oba mukazi amaaso ga ndege gwe mukuumire ku ttooyi bw'oba oyagala kumutta ojja musangawo teri muntu atagenda mu ttooyi kati ttooyi ye musawo asembayo ttooyi envumu zeesembayo ogenda oli mulwadde ogenda ofa ogenda odduka n'ekiddukano n'otukamu osooka na kufuuwa bufuuyi okitegedde w'omalira omukolo gwo gwonna opappalaza n'ofuuwa n'okola kibiki n'oyiwa oluddukano byonna ogenda okuvaamu bw'oti ogenda okwesiimuula ne tippi ng'ozzeewo katebule okitegedde ng'ozzeewo kale nno ttooyi kyekintu ekikuwonya amangu era ye muvumuzi asembayo kati kabaka kyava akuleetera ekifaananyi kya ttooyi akuwa ekyokulabirako akugamba nti nze kkubo nze mazima nze bulamu nze nannyini ddagala nze nannyini kukuwonya kubanga mwenna baluma kimu ttooyi ebaluma kimu ttooyi paati ovu lubaale ttooyi terina gwetaluma ttooyi terina gwetayita ttooyi kkubo ttooyi kiddukiro ttooyi ddwaliro okitegere ate ttooyi teboola tesosola oba oddukana oba opama mazi oba mizi oba gazi oba nnyinabo oba nziizizi oba opama masira waliwo amasira n'agasira waliwo
amasira kye kiwundu ekikyali ekipyapyapya. Waliwo omuntu alwala ettalo oba oliyago ku accident ebbwanga amaze nalyo emyezi 4 kati ng'amasira ge banyigamu galinga pinki, galinga yogati, galinga nga bw'olaba yogati ndo waliwo ebbwanga ne bw'oba oyingira buyingizi owulira liwunya nga lirudde. Kati amasira agavamu galimu n'obunyamanyama. Amasira gatuuka ne gava mu masira ne gafuuka agasira oba essira. Agasira notunuulira essira nga kwafu nnyo, nga kwafu nga ne bw'oba olinywedde ku mumiro liyitawo nga lirimu enkwaso. Essira kati ng'omanya nti eryebbwa. Omuntu amaze nalyo emyezi nga 4 ebbwa. Agasira oba essira, amasira ge gava mu kiwundu ekikyali ekipya mwezi gumu, waliwo ekyo kye tuyita agasira oba agasira. Essira gazzeemu n'akantu ka cream kungulu ng'oyinza n'okugamba bakyakunywa. Waliwo yogati afaanana bw'atyo, oyinza okugamba nti oba kyakunywa. Okitege akati toyitebuula oba ozza otya oba odduka n'obupa mabbi mugumu oba kitebuula. Akati ze toyo ezo z'osanze kabaka akubanja. Oyina ebizibu, oyina obulumi, oyina obulwadde mu kika kyammwe. Abantu bwe tebateredde balwadde, balina obulumi, balina obujiji, baavu, balina endwadde okwetooloola ennyumba yonna. Kati gwe mwana Saddaaka yaweebwayo alina okununula ekika. Ate tolina kutunula lwaki bagundi bo tebangoberera. Ebyo tebikukwatako. Luya lwa mu nnyindo goberera ebbala lyo lye baakuteekako, genda otereeze ensonga. Gundi bw'agaana muveeko ate tokolima. Tambula lulwo okuba wazaalibwa bw'omu wajja oli bwereere ensi wasanga nsangi. Ne muganda wo tewamulabako ng'ozaalibwa wabula wajja bw'omu. Kati leka kunyiiga. Leka kudda mu kunenya baganda bo nti bo ebintu baabyesamba. Omugugu ogwakuweebwa tegubakwatako. Sooka ogutereeza obalage ky'olinawo bajja kujja. Kituufu Lubaale akolebwa famire, akolebwa baaluganda, naye kijja ddi? Eriyo omuntu ateekebwako ebbala ng'alimala kulaga ky'alinawo banne ne balyoka bajja. Kati Lubaale yayambala banno ne bakuwakanya. Lubaale yayambala banno ne bakuyita omulalu. Lubaale yayambala banno kitaawo, baganda bo, maama wo ne bakugamba ne jjajjawo eyabisamiranga yafa, ne gundi yagwa eddalu, kumbe yagwa eddalu byamulema bulemi. Kati nga babikugaana bagamba ebintu ebyo ffe tetubigendamu. Kati gwe noddino n'okolima ng'olowooza bo. Lubaale yateekawo opposition side, kubanga bw'obeera nga wateekebwako emigugu gy'ekika ng'olina okunoonya Lubaale, obeera otambulira mu kisaawe kya mupiira, obeera ku ggoolo y'eno n'abooluganda lwo babeera ku ggoolo y'eri. Ekitali mu kuwakanya tekinyuma. Ekisaawe muzannyo gwakyo kuba kuwakanya bali tebajja tugoba, n'abeeno tebajja kugoba, ffe tulina okugoba. Akati wakati omupiira ne gubeera mu ssenta, kati ye muntu atuddeko empewo. Omuntu atuddeko empewo oyinza okukolimira baganda bo, ne tolina ky'oyinza batuusaako, era tebalina kye bayinza kuba, kubanga Lubaale yaba yategeka entegeka eyo. Ebyo bibeera bigezo. Lubaale agenda n'ayambala baganda bo bonna, ne gwe wayambanga n'akwefuulira, ne bakuyita omulogo, ne bakuyita omulalu, ne bakuyita eyeekoza. Naye tolina kuggwamu maanyi. Lubaale bw'agamba olina kusigala ng'ogenda mu maaso. Lubaale alina opposition side, naye opposition side ogimanya ddi? Opposition side w'ogimanyira ye nnyoko okukwegaana. Opposition side w'ogimanyira ye kitaawo okugamba nti toddanga wano. Opposition side w'ogimanyira ye muntu gwe wayambanga nga gwe omugulira ekyokulya n'atuuka okwefuulira. Kati abantu abo nonna mulina basonyiwa, si bo. Mubasonyiwe, si bo. Lubaale yennyini bw'akulonda yateekawo opposition side. Lubaale akubuzaako emikwano, akubuzaako ali kuyamba, akubuzaako alina okukuzza omutima, akubuzaako omuntu yenna asobola okukulya ow'omwoyo n'okukuzza omutima n'okukubeezaawo n'okukuyamba. Lubaale asookera mu mikwano gyo gy'obadde weesiga. Lubaale asooka mu musajja gw'obadde weesiga. Lubaale asooka mu bazadde ne baganda bo ne bakuwakanya. Okitegedde? So Lubaale ng'ayagala olimeko akatundu akasooka, baako ky'olagawo, sooka olime, baako otuuka bajja kujja. Neyakuvuma ajja kujja, neyagamba nga nti tebiri ajja kujja, neyagamba nga nti si bituufu ajja kujja. Ebyo tubirabyeko. Lubaale yabitonda. Mweggyemu obusiru. Mwe temulaba nga ne bw'okolimira muganda wo ng'alina ssente takyuka. Lubaale yaba asazeewo ebyo. Waliwo ensonga ezimu eza Lubaale nga temulina kutandika mwenna, ng'olina kusooka gwe kulima wekka.
weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.